Jatango moya tuse ye wabera wenja ulo Jatango moya tuse ye wabera wenja ulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Mbaniriza nnyo ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Nebaza Mukama nti annanze njogerekeri abatukuvu b'essira amansiro obuyinza naye olw'ekisangulumiza Mukama manya n'eddoboozi ensi omumbejja wa Yesu NKSM mwasize mutya era mwasibye mutya kansibwe nti ffenna Mukama atukumye bulungi si lw'amaanyi si lw'obuyinza naye olw'ekisa nange ngulumiza Mukama nti atukumye ayina obukosefukosefu nsaba Mukama akumponyeze asobeddwa nsaba Mukama naawe akunzirire mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu ompya n'ompya yakatwegattako mukwano tukwaniriza nsaba n'obwembeefu laba obubaka bw'osanzeeko likinga commentinga subscribinga osharingireko n'oyo gw'olina abakadde bange ababulinako mbeebaza mwebale kuyimirira wamu nange mwebale kusharinga mwebale kuweerereza wamu nange Mukama abampeera omukisa. Yes, olunaku olwaleero tuli mu Bible reading yaffe nyaniriza buli ssekinnoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu twegatteko buli lunaku tubaawo ne buli lwa mukaaga tubaawo ne Bible reading yaffe na buli lwakubiri so negattaako tusabe tuyigire wamu kabuyita ebigambo bya Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sharingirako oyo gw'olina tokodowalira ekigambo kya Mukama abamu tebalina Bible naye ate kati etuuse ku YouTube channel zaffe nga tusobola okuyiga mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. So katugende mu maaso mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu katukowole omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza kabite wange tukwaniriza omusumba omulungi muffe temuli magezi era temuli maanyi naye okwagalako n'ekitiibwa kyo leka bitambule mu buli ssekinnoomu yogerako n'emmeeme yaffe tukomeko olwaleero mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyusa enfumiitiriza yaffe ku lw'ekigambo kyo Mukama leka tutambule nga bajjajja yaffe baatambulanga mu bulungi mu bubi tulemenga okulinnyayo ekigere kyaffe okwesitala ku jjinja mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weebala omwoyo wa Mukama weebala omwoyo omutukuvu mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Essula ey'ekkumi Awo Mukama n'atuma Nasani eri Dawudi n'ajja gy'ali n'amugamba nti waaliwo abasajja babiri mu kibuga kimu omu nga mugagga ne munne nga mwavu. Omugagga yalina endiga n'ente nnyingi nnyo nnyini naye omwavu teyalina kantu wabula akaana k'endiga akaluusi ke yagula n'akalera ne kakulya wamu naye n'abaana be kaalyanga ku kamere ke ye ne kanywa ku ndeku ye ne kagalamira mu kifuba kye ne kaba gy'ali nga muwala we. Awo ne wajja omutambuze eri omugagga oyo n'alema okutoola ku ndiga ze ye ne ku nte ze ye okufumbira omutambuze eyajja gy'ali naye n'atwala omwana gw'endiga ogw'omwavu n'agufumbira omusajja azze gy'ali. Dawudi n'asunguwalira nnyo omusajja n'agamba Nasani nti Mukama nga bw'ali omulamu omusajja eyakola ekyasaanidde okufa era alizzaawo omwana gw'endiga emirundi 4 kubanga yakola ekyo era kubanga teyalina kusaasira. Awo Nasani n'agamba Dawudi nti yeggwe bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti nakufukako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri ne nkuggya mu mukono gwa Sawulo ne nkuwa ennyumba ya mukama wo ne bakazi ba mukama wo ne mbakuwa mu kifuba kyo ne nkuwa ennyumba ya Isirayiri n'eya Yuda n'ebyo singa bibadde bitono nandikwongeddeko bino na bino. Kiki ekikunyoomeza ekigambo kya Mukama okukola ebiri mu maaso g'ebibi? Osse Uliya Omukiiti n'ekitala n'otwala mukazi wo okuba mukazi wo n'omutta n'ekitala eky'abaana ba Amoni. Kale nno ekitala tekiivenga mu nnyumba ye ennaku zonna kubanga onnyoomye nze n'otwala mukazi wa Uliya Omukiiti okuba mukazi wo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti laba ndikuyimusizaako obubi obuliva mu nnyumba yo ggwe era nditwala bakazi bo mu maaso go ne mbawa mulyanwa wo era alisula ne bakazi bo mu maaso g'enjuba eno. Kubanga ggwe wakikola mu kyama naye nze ndikikola ekigambo ekyo mu maaso ga Isirayiri yenna ne mu maaso g'enjuba.
Awo Dawudi n'agamba Nasani nti, "Nnyonoonye Mukama." Nasani n'agamba Dawudi nti, "Mukama naye aggyeewo ekyonoono kyo. Toofe, naye kubanga owadde abalabe ba Mukama ebbanga ddene okuvvoola olw'ekikolwa ekyo, omwana akuzaaliddwa talirema kufa naye." Awo Nasani ne yeddirayo mu nnyumba ye. Awo Mukama n'alwaza omwana muka Uliya gwe yazaalira Dawudi, n'alwala nnyo. Dawudi kyeyava amwegayiririra omwana eri Katonda. Dawudi n'asiiba, n'ayingira, n'agalamira ku ttaka okukeesa obudde. Awo abakadde ab'omu nnyumba ye ne bagolokoka, ne bayimirira waali okumuyimusa okuva wansi. Naye n'atakkiriza, so teyalya mmere nabo. Awo olwatuuka ku lunaku olw'omusanvu, omwana n'afa. Abaddu ba Dawudi ne batya okumubuulira omwana ng'afudde, kubanga baayogera nti, "Laba, omwana bwe yali ng'akyali mulamu ne twogera naye n'atawulira ddoboozi lyaffe. Kale aneeraliikirira atya bwe tunaamubuulira omwana ng'afudde?" Naye Dawudi bwe yalaba abaddu be nga boogerera wamu ekyama, Dawudi n'ategeera omwana ng'afudde. Dawudi n'agamba abaddu be nti, "Omwana afudde?" Ne boogera nti, "Afudde." Awo Dawudi n'ava wansi, n'agolokoka, n'anaaba, n'asaaba amafuta, n'awaanyisa ebyambalo bye, n'ajja mu nnyumba ya Mukama, n'asinza, n'alyoka ajja mu nnyumba ye. Awo bwe yayagala ne bateeka emmere mu maaso ge, n'alya. Awo abaddu be ne bamugamba nti, "Kigambo ki kino ky'okoze? Wasiiba n'okaabira omwana bwe yali ng'akyali mulamu, naye omwana ng'afudde n'ogolokoka n'olya ku mmere." N'agamba nti, "Omwana bwe yali ng'akyali mulamu nasiiba n'enkaaba, kubanga nayogera nti, ani amanyi obanga Mukama tankwatira ekisa, omwana aba omulamu. Naye kaakano ng'amaze okufa, nandisiibidde ki? Nnyinza okumukomyawo. Nze ndigenda gy'ali, naye ye talikomawo gye ndi." Dawudi n'akubagiza Basuseba mukazi we, n'ayingira gy'ali, n'asula naye, n'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Sulemaani. Mukama n'amwagala. Mukama n'atuma mu mukono gwa Nasani nnabbi, n'amutuuma erinnya lye Yedidiya ku lwa Mukama. Awo Yowaabu n'alwana ne Labba eky'abaana ba Amoni, n'amenya ekibuga kya kabaka. Awo Yowaabu n'atumira Dawudi ababaka, n'ayogera nti, "Nnwanye ne Labba n'okumenya ekibuga eky'amazzi. Kale nno kuŋŋaanya abantu bonna abasigaddewo, ozingize ekibuga okimenye, nemo okumenya ekibuga ne bakituuma erinnya lyange." Dawudi n'akuŋŋaanya abantu bonna, n'agenda e Labba, n'alwana nakyo, n'akimenya. N'ajja engule ya kabaka waabwe ku mutwe gwe, n'obuzito bwayo bwali talanta eya zaabu, ne mu yo nga mulimu amayinja ag'omuwendo omungi, n'eteekebwa ku mutwe gwa Dawudi. N'ajjamu omunyago ogw'ekibuga mungi nnyo nnyini. N'ajjamu abantu abaali omwo, n'abassa wansi w'emisomo eno, n'amannya ag'ekyuma n'embazzi ez'ekyuma, n'abayisa mu kyokero ky'amatoffaali. Awo bw'atyo bwe yakola ebibuga byonna eby'abaana ba Amoni. Dawudi n'abantu bonna ne baddayo e Yerusaalemi. Essula y'e13. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Abusaalomu mutabani wa Dawudi yalina mwannyina omulungi erinnya lye Tamali. Amunoni mutabani wa Dawudi n'amwagala. Awo Amunoni ne yeeraliikirira bw'atyo, n'okulwala n'alwala olwa mwannyina Tamali, kubanga yali tannamanya musajja. Amunoni n'akirowooza nga kizibu okumukola ekigambo kyonna. Naye Amunoni yalina mukwano gwe erinnya lye Yonadabu mutabani wa Simeya muganda wa Dawudi. Era Yonadabu yali musajja mugerengetanya nnyo. N'amugamba nti, "Ekikukozza bw'otyo bulijjo kiki, gw'omwana wa kabaka? Tombuulire." Amunoni n'amugamba nti, "Njagala Tamali mwannyina muganda wange Abusaalomu." Awo Yonadabu n'amugamba nti, "Galamira ku kitanda kyo, weerwazerwaze. Kale kitaawo bw'aliba ng'azze okukulaba, n'omugamba nti, mwannyinaze Tamali ajje kwegayiridde, ampe emmere okulya, era afumbe emmere mu maaso gange, njirabe njirire mu ngalo ze." Awo Amunoni n'agalamira ne yeerwazalwaza. Awo kabaka bwe yajja okumulaba, Amunoni n'agamba kabaka nti,
mwannyinaze Tamali ajje nkwegayiridde anfumbire emigaati 2 mu maaso gange ndiire mu ngalo ze. Awo Dawudi n'atuma eka eri Tamali ng'ayogera nti, genda n'eri ennyumba ya muganda wo Amunoni omufumbire emmere. Awo Tamali n'agenda eri ennyumba ya muganda we Amunoni ye ng'agalamidde. N'addira obutta n'abugoya n'abumba emigaati mu maaso ge n'ayokya emigaati. N'addira ekikalango n'agifuka mu maaso ge, naye n'agaana okulya. Amunoni n'agamba nti, abasajja bonna bave wendi, ne bava waali buli musajja. Amunoni n'agamba Tamali nti, leeta emmere mu kisenge ndiire mu ngalo zo. Tamali n'addira emigaati gy'afumbye n'agireeta mu kisenge eri Amunoni mwannyina. Awo yagimusembereza okulya n'amukwata n'amugamba nti, jangu osule nange mwannyinaze. N'amuddamu nti, nedda mwannyinaze, tonkwata, kubanga tekigwanidde kukola kigambo ekifaanana bwe kityo mu Isirayiri. Tokola busirusiru buno. Nange nno n'atwalawa obuwemu bwange, naawe oliba ng'omu ku basirusiru mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde yogera ne kabaka, kubanga tajja kukunnyima. Naye n'atakkiriza kuwulira ddoboozi lye, naye kubanga yamusinga amaanyi n'amukwata n'asula naye. Awo Amunoni n'alyoka amukyawa ekitakyayika, kubanga okukyawa kwe yamukyawa kwasinga okwagala kwe yamwagala. Amunoni n'amugamba nti, golokoka ogende. N'ayogera nti, nedda, kubanga ekyonono kino ekinene kyonkola ng'ongoba kisinga kiri kyonkoze. Naye n'ataganya kumuwulira. Awo n'alyoka ayita omuddu we eyamuweerezanga n'ayogera nti, fulumya nno omukazi ono ave wendi, osibe oluggi ennyuma we. Era yali ayambadde ekyambalo eky'amabala amangi, kubanga bwe baayambalanga bwe batyo abawala ba kabaka abatamanyi musajja. Awo omuddu we n'amufulumya n'asiba oluggi ennyuma we. Awo Tamali n'ateeka evvu ku mutwe gwe n'ayuza ekyambalo kye eky'amabala amangi kye yali ayambadde, ne yeetikka omukono gwe n'agenda ng'akaaba. Abusaalomu mwannyina n'amugamba nti, Amunoni mwannyoko abadde naawe? Naye kaakano sirika mwannyinaze, ye mwannyoko, ekigambo ekyo kireme okunakuwaza omwoyo. Awo Tamali n'abeera mu nnyumba ya mwannyina Abusaalomu nga talina bba. Awo kabaka Dawudi bwe yawulira ebyo byonna n'asunguwala nnyo. Abusaalomu n'atayogera ne Amunoni newakubadde ebirungi newakubadde ebibi, kubanga Abusaalomu n'akyawa Amunoni, kubanga yali akutte Tamali mwannyina. Awo olwatuuka emyaka 2 emirambirira bwe gyayitawo, Abusaalomu yalina abasala ebyoya by'endiga ze Baalukazoli ekiri ku mabbali ga Efulayimu. Abusaalomu n'ayita abaana ba kabaka bonna. Abusaalomu n'ajja eri kabaka n'ayogera nti, laba nno omuddu wo alina abasala ebyoya by'endiga. Nkwegayiridde kabaka n'abaddu be bagende n'omuddu wo. Kabaka n'agamba Abusaalomu nti, nedda mwana wange, tuleme okugenda ffenna, tuleme okuzitoowerera. N'amutayirira, naye n'atakkiriza kugenda, naye n'amusabira mukisa. Awo Abusaalomu n'ayogera nti, ogaanyi, nkwegayiridde muganda wange Amunoni agende naffe. Kabaka n'amugamba nti, ekinaaba kimutwala naawe kiki? Naye Abusaalomu n'amutayirira akkiriza Amunoni n'abaana ba kabaka bonna okugenda naye. Awo Abusaalomu n'alagira abaddu be ng'ayogera nti, mwekkaanye nno, omutima gwa Amunoni nga gusanyuse olw'omwenge. Awo bwe n'abagamba nti, mufumite Amunoni, mumutte, temutya, si nze mbalagidde, mugume emyoyo, mube abazira. Abaddu ba Abusaalomu ne bakola Amunoni nga Abusaalomu bw'alagidde. Awo abaana ba kabaka bonna ne balyoka bagolokoka ne beebagala buli muntu ennyumbu ye ne badduka. Awo lwatuuka bwe baali nga bakyali mu kkubo, Dawudi n'aleeterwa ebigambo nga boogera nti, Abusaalomu asse abaana ba kabaka bonna, tekusigadde n'omu. Awo kabaka n'agolokoka n'ayuza ebyambalo bye n'agalamira ku ttaka. Abaddu be bonna ne bayimirira gy'ali nga bayuzizza engoye zaabwe. Yonadabu mutabani wa Simeeya muganda wa kabaka n'addamu n'ayogera nti, Mukama wange aleme okulowooza nga bassa abalenzi bonna abaana ba kabaka, kubanga Amunoni yekka yafudde. Kubanga Abusaalomu yateesa bw'atyo ng'akimalirira okuva ku lunaku lwe yakwata Tamali mwannyina.
kale nno mukama wange kabaka ekigambo ekyo kireme okumunakuwaza omwoyo okulowooza nga abaana ba kabaka bonna bafudde, kubanga Amunoni yekka yafudde. Naye Abusalomu n'adduka. Awo omulenzi yakuumanga n'ayimusa amaaso ge n'atunula. Awo laba abantu bangi nga bajja nga bafuluma mu kkubo ery'oku lusozi ennyuma we. Awo Yonadabu n'agamba kabaka nti, laba abaana ba kabaka batuuse ng'omuddu bw'ayogedde bwe guli bwe gutyo. Awo olwatuuka bwe yamala okwogera, awo laba abaana ba kabaka ne bajja ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba, era ne kabaka n'abaddu be bonna ne bakaaba nnyo nnyini. Naye Abusalomu n'adduka n'agenda eri Talumaayi mutabani wa Ammikuli kabaka w'e Gesuli. Dawudi n'anakuwaliranga mutabani we buli lunaku. Awo Abusalomu n'adduka n'agenda e Gesuli n'amalayo emyaka 3. Dawudi ne yeegomba okuvaayo okugenda eri Abusalomu kubanga yakubagizibwa olwa Amunoni okubanga afudde. Yes, hallelujah, hallelujah. Luganda mukama yeebazibwe. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo n'abagenda otwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowoolyako omuliro gw'eggulu okukyetoloola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe be twagala wabula nga bw'oyagala. Leka tuluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe, leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sigadde nze omumbejja wa Yesu NKSM ku lw'obuweereza. Omumbejja wa Yesu, lift up your faith altar. Ompya akateegattako nsaba n'obuwembeefu, likinga, commentinga, subscribinga, sharingirako gw'oyina. Nawe omukadde wa buli lunaku sharinga, tolema sharinga wekiba kikoze bulungi. Shalom, shalom. Ndawe ebiwonvu kankuleko ofuge tata, tata wange nkuyita, ofuge sebo, katukuleko ofuge mu